Nkulamusizza gwe omulabi wange olwaleero. Story eno gye nkuleetedde mbadde njagala alina by'akola osooka obiwummuzeemu. Mikwano gyaffe abali ebweru w'eggwanga naddala bakadaama naddala mmwe njagala muwulirize bulungi ate sharingo ow'emunno oba oli awayinza okuba ali mu mbeera nga mwannyinaze ono gye yayitamu okamuwe essuubi teekamu earphone oyoze ebintu bya baba baŋŋambe ennaku zino batuma amannya ga Luganda saakiddatuleme mugeya nga takutegeera polisi yaŋŋambe Nalumansi simuleeta n'amannya ga Luganda amuge yaŋŋamba namubuuza lwaki mubayita ga Luganda mbwa nti bw'ogamba boosi bakitegeera kasoogera ekigambo boosi n'oba ku boosi ogwo waleka Uganda ategeera ogeya ye katugamba ka Nalumansi kali wano katuggubadde so osobola okuba emirimu gya Nalumansi nga bw'owuliriza nze omwana Soda ndi ne Abe leero no ttiimu nnene directinze story eno ye mukwano gwange Julius Sinza naye waali mu kizimbe naye story ze weeziri bambi alina analysis mulungi ali informed so stories nazo zigenda kujjanga tova ogenda kuba oziraba bakadde bafe batusaamu akasente mbawagire nga Cambridge Elshadai n'owaddeewo ddi bannaye abaagala okugenda e Dubai ng'osobola okuwuga Dubai ng'oyagala genda Dubai kukola mulimu gwa kuwuga kuba kati ennamba y'abaddeewo travel consultants bakutwala ogende otandika okukwota kasente miliyoni 2 kudda waggulu abaagala okugenda e Dubai ekyo nkibazigiridde ennamba zaabwe zinoonye nga bw'osobola tetera obbeerawo awo ogende Dubai okole ennamba zizo bazitaddeyo mwe bannayuganda ng'osobola n'oba tomanyi kuwuga basobola okusooka ne bakuwa koose ey'okuwuga n'oyiga owuga n'ogenda ebweru n'otandika ng'oli maitadisa n'otandika okukola akasente kati namwe abaagala okukyusa ebiyumba ng'oli eyo basobola okuyambako okukyusa mwabaagala olinyowalinga passports namwe basobola okubayambako nga muli eyo so mbakubira abaddeewo ddi balungi nnyo mu nsonga ezo nga binsanisa okukulaba okusanga omwana Soda kulika yewe bweru twavudde wali watya bwe watyo soko babuuzeeko ba manager anti baagala bayita bakadaama bambuulizeko nakati gwe bategeera amannya ge mwagala okweyita n'ebitiibwa babuuzeeko mulayinyeeyo tubaaniriza nnyo abalabi ba Export TV wamu n'omwana Soda tubaaniriza wano ku Export TV wennyini nga nze Gabi abamanyi mumanyi naye nga mwena tubatumirako muyumba gye muli naddala abakolera mu biyumba bisabye guys namwaka oluwalabu konna osobola okubakangayo sijja kateekayo because tuli Uganda anti ffe tulabwa nsi yonna tuli Uganda kati bali babaira bamanyi kyetutegeeza oyagala baba ategeere nti gwe tuliko mpola mwannyinaze ono bayida wekkalira eno emboozi weesibe 2 bwenkuba kyeyo omanyi abaana mubeera eyo ekigambo kya enkudi gwepicha style wagwani eryo bannayuganda nga tetukimanyi nako nti eryo bannyinaffe ababeera mu biyumba ne bakabasanyizibwa ne baabusingibwa sexually nga bababa n'abaana abafuukidde ekizibu so victim mulina agenda tunyumiza ekyo wakati okikubidde ebbanga ki myaka gibadde 2 kyokka osobola okuddayo mukana akaseera Soda bweba nsi ndala nsobola okugezaako but when it comes to Saudi Arabia obadde Saudi briefly kiki osobola okwogera ku kyeyo kye Saudi nga tetunnaba kulandagga kyenyinza okugamba nti ekyeyo kyonna okukimalako n'omalako emyaka 2 oba mukazi oba musajja abakolerayo kuba n'abasajja gye bali oyagala tutiisa ng'ate abaana bafuluma enkya ne yes okufuluma tetukugaana naye genda ng'otegedde ekituufu ekiriyo tetwagala otuukeyo otandika ate tebaŋŋamba genda ng'otuuse omanyi kampuni zitutomeza kampuni yo ova wano ng'ekugambye ogendawo kola ssente ogenda kati naawe olw'ebbugumu lyoba naye olw'okuba oba toyina kasente ng'ate oyagala akasente olw'okuba owulidde ekyenda n'omala gagenda n'ogenda n'otandika oyiriza omala okutuuka eri that's when you confirm nti ebyaddala ababeerayo bazira wayita mu kampuni oba bakukusa bukukusa ayita mu kampuni gyenalingenda kitegeeza ebyakuyitako lwaki tewaloperaga kampuni zino ziraba Soda ezibuzibu oba mwe abazizibuwaza nga bwemutuukeyo muwani mumera ebbango ate bweba tofulumye ebbango oba olimeza otya muvuma mutuukeyo mu biyumba temwagala kukola muvuma babbagambo byange baba talina responsibility waka mwaba abantu oyinza n'okumala emyezi n'emyezi nga tomulabyeko naye ate nga waali lwaki abakyala bafuga nnyo abasajja mu nsi z'abawalabu kale gye mubeere abakyala yabeera ne seyamaani bebakontrola ate nga takola keera kutuula waka naye ng'ate ekontrola wa buli kimu
olowooza lwaki olwo tutobudde okunoonyereza n'ozula lwaki? Nze ndowooza they respect ladies. Omukyala talina kukola, alina kubanga mu mbeja, naye ate obuzibu bwe bujja nti lwaki ate babeera bafuga. Awo nange bukyaddemera okutegeera. By the way, ntabeera ku TikTok naawe obaako. Ensonga lwaki nkugambye nammwe abagenda bawusi manager mutugeesa ne mufuuka ekizibu. Waliwo amateeka ge nnawulidde simanyi gwe ayagala ogenda ebweru kaddafuuka kadde amawuliriza bino. Empisa ze ennungi leka ewaka, okubuuza leka e Uganda, tikka emputtu, okwemakula, okwetoola obubbi. Ogamba si ebimu ku binfluencing engeri abasajja gye babakwatamu, emputtu gye mutwala obubbi biki. Ebyo we bijjira waawa. Omuwarabu ky'omulaze nga waakayingira mu nnyumba ye ogenda kikola emyaka bwewasayininga mu contract. Bwe weegonza bw'omulaga nti oli mugonvu kitegeeza ojja kukola mu maka ag'enjawulo, ogende wano bakutwale ewa maama, bakutwale ewa taata, bakugjeyo bakutwale ewa kojja, bonna ng'olina obbakolera. Ng'akasente keeyongeramu kaawo. Sayininga mu contract zeezo. Gabbi tebibaako kuteesa nti like overtime. Anti tukugambye kati eri emputtu gye bakugamba nti bw'ogenda ne bagamba tugende okole wagundi tell them na sayininga ennyumba etya. Amateeka gaba gakudifendinga bulungi nnyo because wasayininga ennyumba etya. Era nga n'abo ebyokwerinda basobola okujja ne ba standing on your side ne bagamba omwana contract oba nayo era okugisayininga abaana be bakolera ensomi nti ebiseera ebisinga tebategeera contract gye basayininga. Lwaki ebeera mu lulimi lwe batategeera. Obawo oluzungu n'oluganda naye they are those nga bo tebamanyi lusungu. N'obayo abo ng'oluganda lumusumbuwa ate ye amanyi lwewaabwe. Tebeera buvunaanyizibwa bwona ntutta okunnyonnyola. Bakututwaza mu training. Because tugenda mu training week says ne bakusomesa everything ekibeera mu contract. Naye mu mbeera n'excitement ngenda linnya nnyonyi ebimu mubireko eyo. Kati abaana ensobi we bakwatira awo nti omala otuuka ew'Omuwarabu ne bakugamba olina okuwummulamu. Omuwarabu tamanyi nti omuddugavu batumanyi nga oba bayita ba refugees. Tikiti oba bundabunda. Olaba ate olwala n'obeera ku drips naye nga you have to work because tebibakwatako. Bwe bakuyamba ne bakuwa treatment well and good. Abasajja bakkirizira mu Allah. Kyogamba Allah takkirizira mu buntu okubeera n'empisa ez'obuntu like okulumwa. Bino byenkugamba mbiiseemu. By the way, twetoloole eno nina ebibuuzo bingi bye mba njagala ne mbooza bane naddala mu tugendako physically saali ku internet. Ne kano tukajjewo nga tetunnagenda ku gundi yaffe eri endala. Baŋŋamba nti amateeka n'ab'ebyokwerinda bafevalinga nnyo bannansi. Kituufu? Of course, bwenyinza okukikugamba. Omugwira tosinga musango. Edda. Sente eno. Omugwira oba mugwira nga bw'okiwulidde nti oli mugwira. Nga gwe bw'onaabeera ne muwala wo oba mutabani we. Nti bw'anajja ng'akoze omusango. Newaba yagukoze omuntu oli ojja kwagala okudifendinga aliwa. Omusingiso wa neighbor. Oli gwewuwo newaba yali mu nsobi ojja kwagala gwewuwo omulage nti ekyakoze kituufu ne bwe kiba kikyamuga naawe okiraba. Kati awukkiriza oba gaana tolina ojja kuŋŋamba nti bakutute mu kooti y'e Saudi owoze n'Omuwarabu obusinge otya. Oba oba totegeera nnimi ze boogera. N'ekyo ng'okitadde ebbali nti gwe oleda oli mugwira nabo wennyini bakimanyi balinamu obusosoze these people. Balina okufevaringa gundi banaaba. Basosola because batumanyidde ddala nga bamasiikiini. Teri baddugavu babulukuma bali mu bifo by'amaanyi omwezi. Boka basobola okubeerayo naye era aba yayita mitendera. Tojja Mbalaga Musanga nga bwennyinza nti nkoze wakanvaawo ofuuke minisita no. Ewaffe tubalina n'emmenga awo basajja babitiibwa nnyo bambuugira n'Oluganda. Nagenda mu Bwakabaka bwa Kyabazinge Busoga. I'm sorry to mention this. Niyo osanga abasajja abayimbi nga be baminisita b'ebintu eby'enjawulo balina ebifo bye basaavinga n'Olusoga tebabimbi. Tebiringa byawano ewaffe kuba kati wano ewaffe ofuna n'omulimu ani akumanyi. Oli n'akuwa mu kampani ennene n'akuterayo ekifo nga n'ebitabo tobirina ogenda n'osoma si byeri. They have to follow. Anyway, tuyitiddeyo buyitizi katugeyo. Ensonga enkulu eyankutte akababba omukyalo ono gwendi naye Baba ayagala okukwata ku bisoobooza yeesenereko ebibye. Olwatuuka. Nzijukira bulungi nnyo bwe nali nakagenda life yali soft. Omanyi tebatandikirawo these people nti obanja balirawo bino. Asooka ye n'akulaba. Kozi nze mukunno naawe nali ku ofisi yange.
mutabani ye yakira. In fact nze nagenda manyi naye baba. Muvubuka ku kimi. Navuga paka wakawaali walako. Ate nga bwe manyi olutuuka bakuyingiza direct mu nnyumba tomanyi luddawa bakunonera mu mmotoka direct ku mulyango. Teri kusamaala mbuka nsooke ndabeko. Teri yadde okuyimirira nti bakugulire kacupa k'amazzi nga bwe bakunonye n'enguguuyo paka mu nnyumba. Kolera. Oba olina kumala myaka egyo bakuvuge bakuzzeeyo gye baakujja. Then bakuzeeyo dde Uganda. So nagenda bulungi myezi egyo negisooka gyanyiga. Lwaki wali tomanyidde? Sooka twali tumanyidde emibiri wali oba okola oluusi teweebaka because kati these people biseera ebisinga baba ne timetable mu kutandika wano bakuwa ebyokukola nti oba twagala okole nga ozukka nga ssaawa 2 weebakanga ku 4 kati bagenda bakyusaamu okwagala okukulaga nti like embeera bwebezze bweti ne bwetyo n'ogisobola. That's why bova ku office ebiseera ebisinga bakugamba emyezi 3 egisooka woolina okusomera mukamaawo naye naakusoma mulemagana olina okubirawo esimba asobola okuyamba mu bwangu. Kyekiri kye wambuuziza emabegako nti kampani zino zituyamba zitya. Emyezi 3 wegiggwako nga toyize abaana bw'okuba essimu ng'emyezi 3 giweddeko baba bazibu bakuyamba. Bagamba kati gwe amanyiira buli kimwetegeera saa zino oyagala tukooya bukooya tusumbuwa ate ng'eriyo n'abasumbuwa gye bali kozi ninako ne mukwano gwange omu yatuuka ekiseera muno mwe baagalira empudi muba muzaagalira yagezangako okwetegala bwenjo kyogera sijja kwogera amannya ge kuba muba nga muzaagala babaayo tutegeeze me exclusive kuba nkugamba ekyayagala okuntokako n'enkigaana naye ngamba okubaawo nga naawe oyagala n'obeera awo. Of course omuntu yenna alina alina omuso tosobola okumala emyezi 6 nga teweepiira n'omwaka buntu bwa bulijjo wazi gusuula kale nze sisobola omaze emyaka 2 nze sisobola omaze emyaka 2 nga ndi waka naye ng'olina access nga ndi waka mmanyi nsobola okwetoloola n'endaba ku muntu wange emyezi 6 giba mingi oyinza kale oba wenyigiriza ng'oli waka bbanga ki kale ng'esatu kale 2 twogere ku mazima weeki okavuga n'okasuula era navuga emyaka 2 nga seekikiza kitegeeza nsobola okuba wali omwezi emyezi 3 gyesooka gibeera ku standinga gibeera atagikaabiramu oyo muyita Kadama Pro Max oli omusunsulemu iPhone Pro nga wakagenda gwe njogerako nkwerawo erya Kadama Pro Max bw'otakaba myezi 3 gyakuyisa bubi buli omu gimuyisa bubi sigamba nti gyampisa bubi buli omu gimuyisa bubi lwa nsonga bateekawo embeera yonna okulaba onaasobola osobola omwana akwanidde amalusu akukubye kumpi akoze ki just nga baagala ebyo babikola nnyo lwakuba the good thing nze nali sirina abaana be nalina baali bakulu naye nga ofunamu okusomoozebwa kuba abagenyi bayinza okujja ne bajja n'abaana ate abo abaana ne bakuyisa bubi kati nikyo kitamuza emyezi 3 egisooka kanaayo kyani obeera mu tesiti eyaddala oliyo tesiti nga nawe bw'obaweeyo nga nawe oli wajja n'akugamba ebyaddala oli Kadaama akkiriza bukkiriza nti oli Kadaama bw'ogimalako egyo 3 genda mu maaso so nakumira egyo emyezi negiggwako zo tegyali myangu naye nga mutabeera myangu awo saafunamu buzibu kuva eri baba kuba nti twali tetwogera natwalira ddala obudde ezokwogera ne baba ekigambo kyange ekisooka oba mwali language bbaali yawe no kiteeka ebbali kozi basobola n'okukozesa actions n'otegeera kye bagamba naye natwala obudde as you see my face siri muntu nnyo atera kujinika n'abantu olina kafeesa akakamba otiisatiisa ate bw'oteekako mba ku business kati saamuwanga nnyo attention nagiwanga bano abandaganga ebyokukola ye mwamani bawalabe kuba yalinawo abaana babiri abawala kati nga I'm so close to those osobola oyiga bye neetaaga kuba nkimanyi baba talina kyagenda kuntuma bano bembeera nabo daily bye balina okuntuma olira se emyezi 3 bwetyo ne ngiyitamu donnakaabiramu ku maziga gye bagambye Promax katodde n'okudda saakuba nnyo ssimu lwa nsonga nali mmanyi ennaku yange nkutte era sirina kabere office sirina bye nakubira because ne mu training nakikwata namanya n'ogumya mutwe nga mmale emyezi 3 egisooka gyo bagikugambirawo kati nagenda nkimanyi emyezi 3 nina kuyigiramu olira nayigiramu nembeera nabo kati tutambuza emyezi ntuuka mu myezi nga 7
one day omukyala avaako ewaka batera okutambula mu evening awo ssaawa nga 10 ne bagendako mu nsiko zaabwe eyo ne batuula so bandeka ewaka ayinawo ebyokkola bandekawo n'omusajja omusajja yajja nali nga nsula waggulu mu luumu yange eya waggulu so najja mpaka waggulu daatidde nga bw'onaabeera mu luumu yo otudde nkiriza abantu bagenze siina byenkola so nali ntudde freely omanyi twambala gateteyi gawanvu tudde bulungi wansi nali nsala njala ekiteteyi nga bw'onaakisikako waggulu katini so yajja nga simuwulidde namwekanga bwekanzi ng'ali mu luumu n'ebikoba okutya because it was rare okusanga omuwala yenna nga balaze ku bitundu bye ebya wansi tekitera nnyo okulabika kababeere bo tebaolesa bitundu ebyo eri okuba neeko kati bayinza okuba gye bali simanyi sakanakolera twalinga tetufuluma awo sijja kuwaayirizaawo so natya neekanga mu kutya neneebika nenfuluma n'omulekamu I didn't know kyali kimuleese because I think takkirizibwa kuyingira gyembeera ruumu yange eba yange naye nga bw'omanyi munaye wantu wabawo oli ayo asobola okuba ne right etuuka gye yita okulambula ennyumba ye gye yazimba nafuluma nenzikirira wansi nembaako byenina okukola yasigalayo eyo waggulu I didn't know yakola biki bwe bagenda okudda bansanga ndi wansi kati ndowooza nga bw'omanyi abasajja sense ezo oba oluusi olabye ku muntu then you be like njagala kugezesa ku kyendabe alabye ku kifambi ne wayitawo era ebbanga kati mweyo process yatandikanga okwagala okugetinga close nafune ku ngeri y'emboozi munyumyemu mu bisayini asobola okusanga oba oli ku madaala okkirira oba yayambuka okkirira n'ayagala ayite wooyise ate gwe tukikuba kamera zitubeerako tongamba nti ne gye musula ebayo kamera basobola okutagikuteera mu luumu naye ate wali bye baziteerayo ewange teyaliyo okakasa otya nti teyaliyo luumu oba ogyabeeremu kamera era otwala obudde n'ogitunuulira tosobola gibeera mu myaka 2 nga totegedde nti waliwo kamera kiteeza kiri advisable bw'otuuka mu luumu tosooka kwetema waliyo ne apps ezikebeera wano waliwo kamera wano tewali era bw'oba ova ku training byonna babibawa tuuka kayiseemu osobola okuteekako app eyo n'esensinga wano waliwo kamera wano waliwo n'ozimanyi eziri n'okabikka osobola obutazibika n'obeera nga tokolerawo bikyamu byo bw'oyagala okweyambula togenda wali kamera kozi ogenda bagamba muziggyemu eri enju yaabwe baziteekamu nga balina ensonga boosi alina olingiza agenda kulingiza ki girimu ate era kamera tebajja advise nga bayire kugiteeka mu nnyumba gyosulamu office baku advise nga oba ogirabye you can call ne babakubira lwaki omwana muteekako kamera mu nju ekkirizibwa kubeera eno oba alina ekisenge ky'abaana eyo ebeereyo okulaba biki byakola ku baana but when it comes mu lumu yange ate oba oyagala kulaba ki oli okulingiza eki nga mono nyini sharia law ebagamba temuyina kuyisa bitundu bweru olaba obikka ate mutwe sharia law ebagamba ne kati nze mba ye omuwalabu ye sharia law emugambye akola ekyo kati ye nga yaaba atagambye ati kuba sharia egamba naye alina okugamba abasajja babeera bazibu twalinga tugamba abaddugavu mirenzi naye its worldwide enda maaso atandika oteekawo enkolagana atandika okwagala okusika emboozi sika eriyo asobola okusanga nayagala asike omuwa attention naye nga zinalinamu kuli okutya tugamba abakazi bamala okutegeera ate kati ekyo ekizibu ekyajjira nze okwongera okutya ennyinyi mu nyumba amamundu gabeera leka naawe balinga abasudani nagenda esudani ng'omuyaya alunda ente n'emmundu AK47 oyingira mu bedroom wano waliwo pistol wano waliwo amasasi buli kika AK47 osanga eziriko sirensa zakwekuumisa ate nga oba olina okulongoosa at first basooka ne babikweka naye batuuka ne babiteeka ku display and when it comes to salary nga tebalinaawo sente babiteeka everywhere bakukange asiga trigger okitegedde enkya n'ojja n'ogisanga ku buliri bw'olina okwala nga you have to pick it ogiteeke weolina okubeera bino ebisa bye mulaba mu zifirimu
mumubeera eri nga mubizanyisa lwaki tewanditudde oba biraba ate kati gwomanyi bikola ki byoyagala ogenda zanyisa biki tetuganye kale ba security naye byasukka cause omuntu yenna bw'otukwata ekintu bwekityo n'okiteeka cause kati naye waba bakoze crime nga nze nakikutteko fingerprints kubaakoza baide nga tonnakivaako ekyo kyennyini eriyo emisango egitera okuzzibwa nga gyekusa abawalabu abatera olumbibwa ababbi bano abamenya amayumba eno ewaffe ababbi ab'ebika ebyo nabo gye bali eno sirina gwe nali mpulidde naye manyi bano abatera okuwamba abaana ekyo kyondishuwa so zino emmundu tezirina nnyo ezo emmundu batera zikozesa like traditional kyabuwangwa traditional kitya nti bwe baba omuwala agenda kufumbirwa ebiki yandibadde ng'omuka ebiseera ebisinga babyambalira ebigundi batekama mundu zaabwe n'agenda ku mukolo nga byetaddeko babisa omuno bwe muti kyekimwawula nti mukolo ki bwe buti so kati baba nazo abasinga andi ate abasajja abasinga emirimu gye bakola gya poliisi basirikale then abakazi kubeera basawo abasomesa gye emirimu gyabwe kusomesa oluwalabu I don't know naye nga abasajja bo abasinga their soldiers baide ekikyo ngambye ekyokutya naye ku kavidiyo k'omuwala simanyi oba yeemoola ne baba ne bamuyira asidi ku ssusu ne basiriiza babikola ezo chemicals gyeziri tubikozesa ne mu nnyumba so kati oyinza okuba naye ngaoba omukyala teyakusiima n'abikutega either oba mu bintu bw'ojja buzina okwata mazzi nga tomanyi nti mubiri kati awo nkugambira nti olaba omuntu asobola okukola ekintu nga tomwagalidde musajja then when it comes to kwetega mwami atandika otteekawo embeera okweteganga ennaku zeeno namwewalanga sijja kugamba nti namwanga obudde namwewaliranga ddala nnyo nekitwalira ddala ebbanga naye nga yandaga kyayagala omuntu omukulu yenna omanya nti bw'aba akoze mutegeera nti ayagala so ne tubeerawo tuyingidde 1 year so kati mu kuyingira omwaka nga 10 n'ekitundu one day omukyala yagenda emeka mulibo okugenda emeka simple kera ku makya wali kumpi bavugawo n'emmotoka omukyala ng'agenda kwoli yagenda n'omutabani mutabani nga mu myaka emeka omutabani mukulu alabika ali mu myaka nga 26 naye tannawasa abeera waka ne bazadde so they went n'ensigalawe waka n'akaana akawala kali mu 2021 kali ku university so kagenda ku makya ssaawa ng'emu ne kadda ku ssaawa 7 that day omukyala bwe yali agenda kozi nze badde sifumba no badde sifumba just I do my things ndimala owujjala ndikola kuwoza biki but when it comes to cooking bafumba n'endya olya kuyaaba n'olya ku mamiya omukyala ng'akeera ku makya yajja ku loomu yange n'amamba omuwala taliiwo agenda kusomera kozi ali mu kusoma naye when you wake up prepare for baba breakfast ye bw'anadda ajja kufumba lanchi nkeera ku makya bulungi nenkola emirimu gyange nemutegekera abalina gawa bwe banywa nemuteekawo nentekawo obukopo kati bw'anywa gawa amunywa lulwe then ne chai gawa it's a daily routine every day gawa bibanga kikuba twatuggyeko dda biba byo byakunywa gabona amuyita kofi olina erinnya lyosobola obiwa mu Luganda oba mu Uganda mu tebiriimu genda mu maaso gwawuza lwaki babinywa mu lunaku saagala nkulimbe naawe tomanyi wagezaako binywa kyanjawulo gwe wabinywamu badde of course test yabyo birimu akakaida bwoba mulimu abaana abalema okunywa naye kati bwogwa kufa abamanyi okunywa eno bakipingamizi bamu kapirisina ezo nteeka penyonda nti ku lw'abapirisina twabinywanga it's a daily batera bifumba gawa every day morning the moment they wake up like this tebirina kintu kyonna kyebiyamba ku bulamu biyinza obbanga ddagala naye nga tumanyi lyakibonywa bunywi just kuba nabo babinywa ebitatta bw'obalaba nga bakinywa kitegeeza nawe oba okibayitiza babigula mu supermarket bibanga engeri gyebafumba mulaba olaba ng'ensaano y'obufera
nalyo emira bati it's yellow in color byabwe bya yellow in color kati babikwata ne babiteeka mu mazzi nga geetokose balina ebintu bye bongerayo bwe ndikumenyero yinza obutabitegeera era tugende mu maaso otegekera baba gawa so ne muteeka abanyi bagawa big up bamanyi bakadama namuteekawo n'amala okumunya so saawa bwe zawedanga 4 n'asaba breakfast tukuna omukola nzija bulungi namwakyali so that day amala okunywa chai I went back kola ebyange I was cleaning oba nali mpirininga madaala oli mugandula lyo bulungi nnyo najja nampita so I was like yali ayagala mazzi nga bona asaba okay ndi baba agayita amazzi nja gayita amazzi kubera kujja kitegeera mu Lwarabu naye nga gali gabeeramu entangawuzi ate batera ganywa nga galimu entangawuzi zokka kwata entangawuzi n'oziteeka mu mazzi then omusiramu kasukaali kati babiyita batya kuba gawa nkikutte kikola kubasitago naye kasigendako Buwarabu ne experience gyefuna oyinza okugamba kiringa omwana wabafirimu za New York akunyumiza street ku street nga tukunyumiza wamu okunyumiza kyawukana ne action so namuleetera nagenda mu ffumbiro then I told him wali tewali ntangawuzi that ne mugamba entangawuzi teziriwo mu luzungu omanyi Buwarabu naye tonangambadde kadegabempise nze ngobulamu ebinyumirwa abalago banuzi twagala abaana bategere story kati bwe tunaatabika Oluwarabu n'Oluganda we shall confuse kale ena maaso twagala bali betugeya bategere nti bye bakola bibi bo bamanyi they are perfect continue n'Oluzungu tebamanyi abasobola okuwulira bwe bagenda ku Google Translate bakyusa naye bw'oteekawo Oluganda era Omwarabu oba wakumuvuma tetujja kuganda bagamba oba wakumuvuma mu Luganda ne kati ovuma omuntu atabitegeera oba fesa agiraba nti ekyusa era amanya nti ovuddeko wali omuvumyeko mu Luganda n'omuwemula nagwo bulungi kuwemulira gwe kati we nakuvuma sinika amannya olumba nina obusungu kubawo kiri kyennyini nga leka ye naasigala nga abuza ogambye eki nali walagenda ku Google mazzi awo akuviira buviizi kuba bakiyagala omunauganda ng'avuddeko we tayinza kubeerawo ate kumawulira kano kawulyako n'omwana gwe baali baganye okusasula ssente oyo eyabagamba nze njawo simanyi njabbali nnyalinya zataka kyemmanyi bwaba yabasonyiwa n'atabakuba bamutikkirawo next day naye ng'okozesezza just bigambo na action osobola okuva eno n'obalaganamu nti osobola okunenga ate tolina gwoyinzako waba omukubira n'omutta bakusibira baba omala omu akagundi kati mala omugamba nti sina ntangawuzi naŋŋamba kangende wabwe nzireete nambuuza kiki kyotayina okozi nze balinga bangulya everything kubira ddala ku bisigo eddagala ly'amannyo okasemeki byonna so ne musomera requirements ze siinanga mmanyi azisoma agenda kujja nazo atuwansi koza omukyala yali taliiwo ate ebiseera bambuliza nga omuwala taliiwo nga ndi sure he's the one to provide polira ne mbimuteerawo bulungi n'amulinda wabweru nenzira ku mirimu gyange n'anyuga akadde mumubuuja mwandiita erabireeta ne ŋŋenda nongoose ki kyayi bwe yansabye amazzi ngafumbiremu mu ntangawuzi so mba ndi mu ffumbiro najja naŋŋamba genda kozi walinga oyambuka wanga walingawo amadaala genda kwaga amadaala ntaddewo ebintu byo nfuluma bwe mafuluma bwe nti bwe walinga ova mufumbiro walingawo ekisenge ky'oggukiramu nga kikugusa mu lukubo lw'ennyindamu kati nze nina okwetoloola eno sinza bayita wakati neetoloola ngenda okwetoloola bwe nti nga naye yeetoolodde eno mba nakatuuka bwe nti ku madaala okugjawo ebintu mbyambuse ampulira omuntu annyimiridde emabega mu kutya nakyuka ndabe kikyakola ki kyagamba so he wanted to kiss gwe wakyuka n'aleeterawo emuwabuugi oba agamba just kakisi biri biba bya polisi tewagenda kugamba nti njagala kakisi ninga twaki tebateesa bw'ateesa oyinza okabukola tali just kisinzira na kifo ki
Ninga bw'aba kuteesa n'agamba mayiga bikakisana kiko. Ate kiri kye nagaye bw'ona kimuwa omulungi okusobola na kikola emyaka emeka. Kajja fuuka kaze nti bw'anaagala kakiisi. Ate watojja gana kozi wamulako osobola okkamu. Oba ebijja kuba byampaka. Mpulira akyuka akaagala. So nkyuka ndaba omuntu antunudde mu maaso. So I was omutima gw'akuba. Nga kyasooka okutambula nasooka nenzijukira kamera. What if I do such a thing? Nga weekikoledde waliwo kamera. Ne mukiisinga. Omukkiriza yakikole kozi nze nali sisobola. Nekitegeeza bw'oteekawo omuwadde opportunity to go on. Akiisinge. Mpulira. Obwongo bwasooka ne budduka. Kozi alabika yalaba nga nange siriiwo. Sinza aliwo. Nakyuka bulungi. Naye n'akyuka ne nesikamu just emabega katiini. So I was like, what if we do something? Ekyanzijira mu bwongo tupushe. Osindike. Sijja kulimba namusindika. Okumusindika waliwo buno ku trenches bwe bakwatako nga yakubako back omugongo n'atuula ku madaala teyakkirira ekyo ekyannyamba kuba singa yakkirira nali simusuubira kudda. Yalinga myaka yalinga mu myaka 70 plus. Eka naawe abajjajja kuba ne jjajja mwami anti embe ne taata wange tamwenkana age. Nono pulezidenti waffe kito kino Kaguta Tibuhaabulu alinga mu 7 gino gyatugamba bakugira egyalaali. Kyekyo kyenkugamba yalinga mu 70. Nga yagala kakiisi naye. Yes, 73, 74 around. Natya olwamala omusukuma nenyambuka amadaala nsooka nentuleyo waggulu. So I went to the group. Tulina group y'abaana nga bwe twagenda. Nenteekayo information eyo, nenteekawo passport number, all my details. Nebagamba in case of anything muduweereze company yange because simanyi what next. Kyeza mwekolamu omulimu gwe mutyo mugezaako okwera. Era kino nkiwakadde amaye nayina never move alone. Making sure nti okola emikwano because bingi by'ojja okumanya bingi ebiyinza okutuukako n'obisharing nga bakuwa advices. Mwekuliyetingamu obumondobondo. The moment bw'omala otuuka bw'oti make sure ofuna banno abali mu kiyungu. Because ebizibu soda by'ofuna si byenfuna. Oli byafuna nze si byenfuna. Naye buli wojja n'oleeta ensonga yo ne bakuwa advice oba ne bakuwabula don't do this. Oddako. Yes. Osindika tebakuwa advice nga mangu nti tikkamu obubuuku. Abaana basooka ne baŋŋamba sooka otuule olinde kyagenda okugamba mama. Because ffenna tukimanyi mama is the control of ye president. Case waliwo ekituusewo ye n'adecide nga to do anything kibeerawo. Munnange omusajja yafunamuko obukose. Kozi ndoga agendako ne mu ddwaliro esaamanya. Baamala ne bakomawo naye mu kukomawo nalinda ndabe ki ekifuluma. Oba omukazi agenda kumpitaayoko kyangamba kigenseemu. Ngote yalooka. Ne wayita akabanga kati omukyala ye yagetinga used bambi ndowooza nga tasuubira nti nina kyenyinza okukola ewaka. Ndaba seefasa bantu. Obeera bibyo okola kyakutwala purposely. Kati naye yalinga okay and comfortable okundeka ewaka naye etambulira. Naye nga nze kyempitamu nze nkimanyi. Sisobola kugamba mukyala nti bba wakola bino. Ayagala ebisobooza. The moment I say it talina wage bagenda kuzaba evidence sina yadeka kamera ke nali mbutumizaamu ng'alina kyako. Kuba abaana bakingamba ne baŋŋamba togezaako n'okwata omuntu oyo ng'omutadde mu kamera lwaki. The moment we realize nti ya evidence they will just kill you obutawaayo evidence. Kuba baba tebamanyi bitambuza kyenkana ki. Okay. Tokkirizibwa bba recording in such scandals. N'obutaba teri scandals tebakkiriza kamera yonna gwe kugikwata simu yo ne bw'oba otunuza mu mwana it's not allowed. Era bano abaana abakwata zi vidiyo ezo ebiseera ebisinga bakama babo babeera free. Because waliyo babosi bojja okusanga nga bava nnyo internet. Nga nabo balimu olusire okulabisaamu. Kati abo okwata abaana be no bateekayo they are okay. Basimaye okubakubako ekifaananyi ebbanga lyemmaze nti oba nkyekubye n'omwana we wako oba naani sikirina essimu yange. Naye ate nga for them they are bali okay. Obaagalidde okukwata bakukwata. Tebakuba. Oba bakutadde ku internet balina eddembe. Obanga kiddole mu maka gaabwe.
kye baagala kye bakola. Exactly. So nituyingira mu mwaka nga guno n'emyezi 3 olwo ntandise okuwooninga njagala kuddako ntandise okulabika gaza like emyezi nga 8-9 kyandanda omugenyi agenda. Omusajja ye intention ye yali yakutuuka kuva Saudi wa mu njuyi nga neebaseeko kozi nalowooza kenkoze ekyo ajja kunta. Olunaku olulala mbandi omwo omukyalo oba yali alwazizza kubanga agenze mu baganda nabyoso sure manyi kisikira nnyo okulowooza waafuluma nti agenze atagenda mubuzola ziibwe. Mbandi omwo ku makya jjukira akeera n'agenda n'asaala sawa bagenda sawa ebisinga 10. Ono omwami yalina omuzikiti gwe yalinga akolako so nga swala zonna 5 ng'akola kazi ni mukozi waako oba ndowooza baabagabira emizikiti nga bw'onagamba nti guno omuzikiti yo the controller nga imaamu sheeka bwe bati oyo musajja nawadde ennyo bwati w'amaanyi. So yagendanga mukugendanga kati aba akomawo 12 mpulira omuntu ayambuka waggulu n'akonkona omumairo ate ng'essaawa zenzo kukanzimanyi kozi tebankonkona nembanneebase that was etteeka liri wateekawo fenna ne bwaba mukama wange yeebase nojja waka ng'oli mugenyi semuza okusaka akawaazo baali bakimanyi kati nga fenna ewaka lyeryo etteeka tonkonkona the moment I enter nenzigalawo muninde ku ssaawa ze twalagaana. So ssaawa 11 mpulira omuntu akonkona mbani ayinza okubanga akonkona zimusaawa 11 ekiro nga bukya ku makya and I was supposed to be up at 8. Nekiwulira first day saazuukuka kuggulira muntu yenna yakonkona emirundi ng'esatu n'adduka. Next day he came back. Kati next day yakomawo ndowooza yateekawo yayogera erinnya ategere nti yakoze ki yazze nembuuza nze atalina nkolagana na musajja yayogera linnya liri nnyingi. Yes because balinga bamuyita baba Hassan nangamba Hassan nze kwanze to do what like that kati jjukira batabitegeera koze yite togeerako ddala nenzirawo nenneebaka saasituka nakuva ku buliri kati zakidde nenzirayo mu gurupu nembagamba omusajja ono akomyewo but simanyi mutege kamera kanaye open mutege kamera nga ayingidde what should I do nebangamba kamera twagifuka na don't but toke na mukama katonda okuggulawo oluki just do that yakonkona takubulira kyayagala gamba kimu just open yakikolera emirundi nga 5 nga siggulawo n'amanya ndowooza kiri kijja kukola kati mbambuzaayo emyezi 4 alabe ekintu kibbuka enva zidduka eno yidi ey'ekisiibo that year ogwo oguwedde yidi yaliwo mu mwezi kigwa 10 alabe enva zidduka gwakuna ey'ekisiibo nga tuvuddemu eba yidi ng'ekisiibo kiwedde gwakuna this year kozi navaayo mu gwokuna nga 10 zali 21 kozi tiketi yange yasooka amataba gajja e Dubai nali nina okuba amanyingidde Uganda flight yange ne bagikansolinga n'ezija 21 nasimbula 21 so kati yidi emala eba enaatera tolina kyogenda mu kisiibo mu gwokusatu awo enva ziraba zidduka balina okugenda emeka kitebadde bakole hijja kati kwalwo omukyala yagenda n'omwana n'agenda ne balekawo omutabani ono bwatugambyeko naye omutabani bwe zaweranga ssaawa 10 ye ng'agenda mu Michaka Lodge sajja tebaamutwala munnange mbandi awo nga bulijjo kozi lanchi bagigulanga wabweru omwana ne babamututte bagenda ne bagula hoteli ne baleeta ne bagabula bo ne balya n'omutabani oluusi waba waali then eat alone. Kwalwo tumaliriza okunywa yali breakfast tumaliriza okulya breakfast
ajja mbuuza lunch tugenda kulya ki namugaabuza mutabani wonna agamba kale nja mukubira essimu ambuule kitugenda lyanzije nakyo kakati afuluma bwafuluma akomawo bakikanga kkumi waba yakakomawo omulenzi oba yafuna kooli ndowooza obaani yali amukubira essimu nendolaba omulenzi akakuka afuluma omulenzi bwafuluma omusajja ng'akomawo yalaba nti omulenzi afulumye n'akomawo yajja bulungi era bwe yatuuka n'asaba bulungi gawa mala okumuwa aŋŋamba njagala era caayi bwe yasaba luli owentangawuzi zokka namugamba kale kati nyingira mu ffumbiro ndeete caayi namufumba najja bulungi namuleeta mala okumuleeta tuuka omutadde nali sirese bukofu bwa caayi nga waliwo bwona obugawa nzirayo mu ffumbiro ndeta obukofu bwa caayi mba mbuleeta akasowaani bwenti mbuteekawo fuluma eddiiro nzireyo mu kifumbiro nze byenkola genda owulira omuntu ava emabega angwira ekyanzijira mumukuwa nali nkimanyi ayagala susu yes yangwira mukungwira nakozesa maanyi kwetaasa ekinejja nakuvuuba gatira kati mukuva mabega nagwa bwenti ayagala ngweko waggulu like anfuule omanyi omuntu wanakugwira mu mugongo nayagala akukyusa enkozesa y'okunkyusa nakozesa nange amaanyi ndowooza nakwatirayo okugulu okumu naye ng'omuyaaya alemeddeko omukadde alemeddeko saagala kumukosa omuyaaya naye alemezzaamu awulira naye kyayagala akyagala naye tayagala kufiirwa ayogera muukaawo okugambaawo naawe ng'ayogerera ng'asaba emitwalo 5 ogenda yuno nga ye amanyi bw'anaayogera ssente big fine and okay to give out zo yali zinaagula ne ssente zaabwe those people have money naye bw'oba wanye ennaku yo bw'oba ofuna ekyenda why don't you get contented with that ekyenda kigamba naawe kati mukwesikawo twesikira ddala eddakiika ngaaga mwenyola gwe muli nga tofunamu courage kyoyoyo kuba naawe ebbanga liba litambulira otadde mu bwongo that's what you can do oba ayitamiza eppeesa bano ba Julius balina ayomba njiga eppeesa banomba ku muddugavu wewaffe tezanze kuteekawo embeera erwana nenyiga eppeesa mulaba bana abantu okumutwombu bankutte baba tebamukutte because omuntu gwe bakutte tosobola kubanga tewalwane tolina mbali kitegeeza watusekisera nawe n'oteekawo n'oyimba akayimba ka Rwema do what you can naye nalowoozanga ekisooka ndi wala I know bye baŋŋamba nga this and this is going to happen n'ebinaavaamu so oluvudde wakoleseeyo akaanaku abula oddire mu kofi nedda va ne kwekyo bw'ofuna olubuto bakama bagenda bannyonnyola ki tetuba ku famire bagikugyako ng'oli wano ate bo tebagira ina protective method which method like wisdom bakimanyi bwaba kati omuntu ng'abadde sweet mbuulira olaba zirema mmwe afeeshat ninabe wano star sibagana leero nedda kalamba leero nedda with the dragon abanosinze tosi wisdom wanos lwaki kati ate fe otubeera wano you can look for the way here you can look for the way obakazi nga ndi musinda waneeno osobola okufuula okufuna engeri gye weesootingamu oba muwala naye kati ofugibwa oli munda be balina okutegeerera kitegeeza if anything happens ogenda nabo mu ddwaliro tokutayiminga ngola nti kati ono speed yeyongeddemu ayakayagaleeta byakabi n'omu naye obadde obudde nga tolya bintu so kitegerako kitegeera mwenna mubeera muti olwomufuuse bizzolo oli abadde alina amaddu nawe olina amaddu ani agenda otegeerera kuba nawe gabaawo oluusi weetwalamu awo kataapu oba oluusi ne weetwalamu ebyo byonna babyogera taapu what is taapu kati taapu egenda kukola eti bw'ogikuba wansi n'omala
Kyebalo abaana butapu tebabukozesa. Tapu mwakitegeera bulala. Tapu bw'obanga like libido erinnya ekukkakkanyako bukkakkanya just concentrate. Kikinyonye tuve mpuliraga akataapu azini kabeera kakula mu shape bweti wali ogenzeko mu toys ne like hotels kazina tapu zino zibasumula nga ziriko olupiira so okubako olupiira just take that appeal down kati posi y'amazzi. Yes, that force kiba baali ewa ekata Nende kati sina shida akona katapu n'agirati ndi naawe ati process gy'obadde ombuze yakatapu yewe bwetyo bw'ebeera like wali okakozesezaako never kyenagambe kyenteeka mu bwongo twogera mazima ge mazima reality ndi mu kamera ate kukamba kyokamba mugezese nga mwagaza ki atagenda bana kiri olwo ofiringa mubiri gwa munno soda mba ndi ku mubiri libido lyebiki omuntu omulamu obeerawo oba kale omwana akusula libido zirinnya but what you put in your mind that's what you get. Kale tukiyambeko bakadama tubayambe bwe zaalinyanga akolanga no kadama we nawe tokkiriza bwongo bwakuyingira boyi tulina bano basiiza abasumba omwana twaba ali mu kiyumba bamwereza simu gwe mmozi okimanyi bw'obeera okimanyi nti ndi wala for you can handle yourself bw'okimanyi bulungi munno gw'osumbubwa talina kitegeeza namwe muba mwagala and you guys you're the one who forced those girls to do such a thing lwaki okimanyi bulungi munno gyali talina agenda mutaasa mujja ku kintu lwaki omuteeka mu mbere mesadi si kize batera okukozesa abaana abo beekuba engalo ebeni aba bakyukamba ate kibawaasi baba babeeranga Uganda nga babalya deire buli lunaku nga ye bw'aba tali ku muti awulira emirembe talina kati be batuuka ku extent nga yawulira ayagala aloleze ddala ku kiri ekifaanana kiri kyamiisi nze ng'omwana omuto nsirikaawo toli mwana muto batamusingande babikugamba bulijjo naye kati okuteekamuteekamukyukamba akuvundire munda avunda ate naawe budde waba agenda kusula vidiyo ku tiktok soda tebubaako naawe omwana ateekayo ekyukamba naggwerayo the moment waggwerayo kitegeeza agenda kufundira munda ogenda mujjo kitegeeza balina kutwala mu ddwaliro osinze tuyagala bakama bo bategeere omukwata n'omunyumiza feelings onazimanyi bulungi feelings zetwogerako oba soda talina bwagazi soda talina bwagazi kyendabye kale olina abaana okuba n'abaana kwe bwagazi omusozi agamba nti n'eddakiika emu ozaala anti sinnaganda naye olina abaana sirina kotalina abaana olina experience walina n'eddakiika emu osobola okufuniramu obwagazi era nomala mu ddakiika emu n'ozaala omwana kuba tuli muntu agenda mu kikola nga bloke gye bali naye ndi sure oba olina okugaana obwagazi okwenjoyinga ky'ogendamu kawaliremu abasajja ezo emboozi ez'ekikulu nzibalekedde mugende mu maaso nze nja kudda ali ku baba kati abasajja be bani yes saluti evaawo nga toyina namu obyogere nga bantu babulya kwata kazinda byazo tebamulaba ono yesiiza omusajja ye kasa saluti ekuba obwagazi bujjirawo anti bwenkubuuliza saluti ekuba otya nga toyagala oba oyagadde of course omusajja obwagazi bw'omusajja bwera kumpi nga busungu ate obw'omukyala bakozesa bwongo nnyo sex waabwe wa bwongo naye abasajja the real thing is like this so talina wagenda kwebaka ku mwana wa muntu nga tayagadde kino kye bayita nti gujja kumala nga ye tannamala. How can you explain that? Okyalina microphone. Wekiri omukazi sexual alina okubeera aroused mu bwongo obwongo alina okubuteekako naamwebakako mayinzi zonna zonna awajja kumala kyekyo awajja kumala naye ng'olwo obubeera ewala ate n'omusajja naye asobola okugaana okumala ng'alina omukazi ng'alina kusiika kifaananyi kya mukazi mulala ng'ate alina ono awebale kati both sides kuba naye abe yakiŋŋambako tekiri both sides omukazi asobola okubeera n'omuntu nga oluusi akwagalako ssente naye nga muyolaaga
tali kugwe mu reality nga tali kugwe just nga gwayagala kuwaako Afrika nga alina ku sikooli gwayagala obwongo osobola okuwa attention kugamba n'abeera ng'ali ne Julius naye n'asika kasoda ke n'akateeka awo ekikola n'akitambuliza kasoda kasajja katu kalina Uganda n'olowooza bambi yanjagala kalina penini mayinzi zibadde wala atajja kugamba kyabaddeko kati gubeerawo be baba mulaavu nolaba nga tazeeyo okukubira oba nga abuli walala just gwe kiri kyaggwa ebyo mpulira buli sina kibuzo kyenyinza buuza anti kyobalaga ekota alina abaana unit nedda abaana bangi wano Julius picha obeera wano buli kaseera si picha bagenda kwogera eriri kale taata alaba oba pichamu nga lumu omwezi kozi mirimu gikufuula bizi amala kola program ate olwakava ku live lwakadama bakubaako ekiro sode n'emboozi y'obusamize yawasa omusambu eriwa sode kati ono gwatuletedde kati etolaba eno tugenda bawa part 1 ne 2 ne 3 kati abanagirabe ne bagimalayo bajja kuba bandiko emboozi ya Gabi kati nze sifuna bwongo ku concentrating nga nengamba omwana tu kamufungula kamuwati kati mukyala wa soda yonna gy'oli omusajja omulala kubanga wano woli tojja kusobola Zaze ojje ne family ojonoone. Tofuna essanyu lya waka. Gwe ngamba essanyu lya waka lirimu ebyebyo. Serious? Kyendogera kakitegeera batakitegeera. Kanzize yakazindalewa. Abo nansonyiwa program yako twakusabotage. Essanyu lya waka taata liri kuki? Kwege ebintu bya Gambi. N'oba tolina sente naye ng'opiica kiriya. Betewalabye omukazi ayomba omusajja aleese akawunga kilo 10 ate yagamba talina sente. Soda ne bw'otampaladde n'ebintu tedera kabidi yako omukazi ayombera kasolo tewali sente tewali kasolo. Waliwo okunaba nga basibye abaana b'ennyuki bano baasiba. Omwana n'ajja ku kamera nga kino kibanje kyokka nga babobi babawa akawunga. Omwana akunyonyogera ati n'olyanga ensi yonna ityo. Olwoka kuona akuwadde ataano bagenda kukuba kalawunda kakitegezayo gy'agendayo bweyagaliza. Tuvuddeko mu mulango gwa bulawundi bigale bwe bibozi. Kati mbaba kati kasooke nconcentrating obwongo seketudde ku baba kuba kati mbadde mututte mu nsi eri. Anti bakalagala okwepiisa naye tugende mu maaso ne program gye tubadde. Oba tugezese. Tuli ku baba bannange ono soda musooke mumuleke kakati akaalabye. Kyogamba gwonna oyinza bisava. Omukyala akulaba. Anyway baba akusika ani n'akukyusa. Nga n'okwogeragera nti njagala. Yes. Iwe tukomye nga amaze okumusukuma wansi nga amaze n'otwala information mu bakwano bange tuziyite groups. Nakambuza no process yeyambula n'okweyambula oba gy'osa. Nga bonabeera ko kati baba makanzu kati waaneyambulira. Naye ng'olaba akantu muli kagizi. Kati jjukira abaakuyimiriddeko you can see someone nti embeera etabusi. Naye bagamba butera okubeera obwati. Oba kuzinga sijja kuwakana. Balo okalabiko fizi. Okalabira mu lugoye kati ku kyogamba nankani ennene n'akatini tebyawukana. Anze simanyi wabyawukana. Era bwe tukulaba okubisa buli tugaate kawera. Mubeera n'eno mutusunga. Bulungi tubadde nga nammwe we mutugeya. Kati ffe tubageyaako. Kino tekyasika nga bw'okiraba. Atuveeye. Kaakano baba omusindika kati osika ti Julius abbe todamukola story nga Julius amunjo kuno. Julius nkugobye wona amala okola story zongo. Naye kuba gira n'omuweereza akazindaalo. Omwana aseka kati aseka biki. Ate twogera bituufu. Lwaki binene bya baba biki kiyumba byotaseka. Obeta aseka butatomo. Anyway, omala okuloopa. Yes, mala okutusa information abaana ne banga bekimusumpa mukwata video wabula tokola ki togulawo. Don't open that door. Tubeerawo kati tubadde tutuuse nti baamala ne baddayo emika. Mala okumuwa amazzi ako amala okungira lutuyo okubiri eyo. Bwangwira tulwana. Saamu kuba nti oba mukubye oba nkoze eki naye ndabika mu kwagala okwetaasa wano nagwira okugulu. Okugwira okugulu ne kunuuka nga yakyuka mu. Jjukira mukadde. Aliko vibe. Olyoka ondabira awo jjala. Bw'amala okugwa natya namwesikaako nayingira effumbiro n'endiggala for like 30 minutes. Ali omwaka abo baleka. Ali mu ddiiro namuleka mu ddiiro wano bwe twenyonda. N'amala najja munyini n'ankonkona. Nenzigulawo. Bwe naggulawo n'aŋŋamba zaali sawa tugenda ku muzikiti. Sawa nga mukaaga.
nangamba kangende ku muzikiti naye onudde okugulu that's what he said. Aswala namu yagamba opena. Kwanza nali manyi okola ekintu ng'ekyo obeeramu n'ekikulumiriza. Ati gambye bo tebasobya. Tebasobya. Tetukola ensobi kati aba kimanyi. Bwasobeza. Boogerezaawo kwagala okola ekyekisiru. Nangamba nti kuba yayinanga omuggo gwe. Yali mukadde. Ng'alina omuggo gubeerayo wansi ku domain do bayambirira. N'antuma nangamba genda oleete omuggo gwange wansi. Kijja sobola tambula tuuka ku muzikiti. Nesikirira wansi ne muleetera omuggo. Najjanga omukono oguma kukwata ku bisengo ogulala gukutte omuggo. Nakkirira mpolampola. But natya. Yesaalabirawo mwezi essaawa nti nali muggyemu n'amanyi gaziwe. Amanyi? Walwana ne baba n'omuwana amanyi. Lewe yako. Aga wansi. Saakirabirawo. Kozi nze olwamala okuvaawo ne kati ye ne yeetereza. Ka just imagine okukyamuka ne kukuluuziza n'amanyi. Abaddugavu tulina amaanyi gabe. Simanyi manyi kigenda nakozesa naye okwagala okwetaasa just. Kasooka tugendeko mu commercial break. Ng'olowooza omwami ono oteekawo embeera okwagala ofuna akakyayogera ku ggwe. Mukyala we yali tamusaavinga bulungi eyo mu kisenge gye baali. Ng'alina ennyota n'agamba anyembalire ku ggwe. Sagala nkulime because they were married. Ate baali basula babiri. Si kyagamba nti yalina mukyala oba omukyala ajja lumu na lumu. Balinga basula we wakati 12 them. Oba ali ayagala afune ku testi yammwe abaana abadde. They used it to say mbu. Bino abatulaba si byange wabula mbu. Abakyala abaddugavu they are different. In what? As in color? Of course you are different. Color. I mean mu nsonga z'okwepiikya. How? Tuli bulala muko. How? Mbu. Ati nakusobola okubanga weerabirako. Ate kati nze atalyanga ku mweru n'aŋŋamba nti waaye oli bulala. Ulindazi. Sinnayagala omusajja omuddugavu mulaba edduka. Olwazi. Nabo abasajja baddugavu banjawulo. Ati twogombuuziza wano nti omuntu babeera nabo neno bana kutini twagala bintu binene bigenda kututuuka. Kubanga tukimanyi naffe twakula ne tuwola. Mwawukuuka. Mwagala miwukuufu. Otwaga omuntu agenda okukwagula ate olaba nammwe abaddugavu nimbe tugamba ako tekanze tusa. Kati biki byonde. Anyway, baddugavu banjawulo. That's what I had. Okay, now you know how to Philippine because for them they used it to communicate with these people. So they told me, compare example to my boss. Yes. I've had the name by Zacchaeus. But that's the name I had. Naye Chandaganti, I use Okubangi Yaliwo. They used it to share the covers. Yali yako. So kati bwe najja n'ayagala agende maaso n'ekiri. Agende maaso n'ekiri kye yalozaawo. Bangamba abasajja abakyala abazuwala babeera n'emigongo obutofaali bulwanga mu bwongo bwe buti abeera buli abangu baakula obulungi. Serious? All of them. Yes, batono nnyo botera osanga nga balina figure ng'ez'Abannayuganda baabaddugavu. Beekulira byabwe nsobe. Kozi ebiseera ebisinga byakulaba these people ng'otandise okugejja. Obiba byakulya babisala. Olwazi. Ate oyagala kusikiriza abantu mu nnyumba wali. Nemba mu gando. Omwana yageza amabina ne galita mu kiteeteeyi. Nga n'okujjako naawe olugezigezi ogejja otya amabina mu kinga. Ati jjulira wamma. Food gye tukozesa. The type of the food which is there. It's different. How dare you? How can you nyashingi on? Kati tusobola okukulira. Kukumbusi. Mu process. Funa otya nyashi kukumbusi. Eri wabeera buli mata aga buli kika agageza agakozaamu agakola biki ebyokulya byeri bigeza mangu bino ebigundi bya sebo mbadde nga nekubira jimbo pamwe ebikubira mu exercises mwo nyine mu bitusomesa on social media n'olwanyisa nyashi ate mu Uganda kyekiriko eno boyi mubeere n'ennyashi zammwe naye anti zisikafiga ennyashi tengulira mmere ku dduuka wali njagala ntambule nga ninamu 5 gange naye nga bw'osanga ogamba oyo olunkupe talinamu yadde ebyo oli mutuufu gino ebyokugejja omubiri wenna okoma eri munsanga mundukire bwerere Abanayuganda baatabuka bakulaba na mubiri ne balowooza olinamu 5 ng'olinamu omutwalo mbadde omuyi w'ebinnyo omala okizuula manyi saazuulawo
nti amannyo ng'aggyeemu ava ku muzikiti akomawo ajja awulira kati omulenzi yali akomyewo preparinga langi tugenda kulya kirangi omulenzi bwe namulaba nentunuulira baba nga ajja n'omuggo ekyandi mugongo agenda kubuuza baba wabadde ekyandaga kuba nayimirira we nali nyimiridde waaliwo olukuubo ng'alina kuyita muolo olukuubo olwo lumagguke mu ddiro lyo lina kugambya lwe kagende mu bedroom yayite kuki kufumbira agende mu bedroom nayimirira mu lukuubo nentunula ndaba ekiddako bwe yatuuka ewali omutabani omuggo n'agusuula atandika okwembooza omanye nga wanatambulira mu bulumi ng'ogezaako okulaga nti olyoke tewali yadde embeera naye ate nga ng'onyini omanyi kyoyitamu n'atambula mpola mpola teyalena nanki ku olwo aye kayagamba omulirawo omulenzi ATM agenda agulesa emmere ajeeri ajja kulya ng'azuukuse nga kyayagala kwekweka ayitewo obuyisi paka mu bedroom bwabo najja nampitako mpola mpola nga tanyeeko nange olwamulaba nenseeko omuggo nengujja nawo nenguzaayo wansi nange tebagulabira ddala nayogera newaka nzale nayoteddea kakati bwe tumala okulya omulenzi n'afuluma omusajja azuukuka ansala emmere nzagiteeka mu microwave okukumeekemuwe bwe natwalayo emmere n'aŋŋamba bw'ogiya amanyi ngenda kusalasala lebisimaani teekemu amannyo gange emitwalo 3 nsooka nensiriikirira saamuka nagenderawo mu luumu yange nenkubira muzeeyi essimu ne mugamba I don't know what next. Nsigaze emyezi 3 omusajja ayagala kunsiga nneme kudda waka kuba omukazi taliiwo omukazi wakomyawo sinjiddako omusajja we ne muyiya amanyi okugulu Somalize told me genda ku office ntwaleyo keesi yo akwata somuyi baali tebabangako complain yonna kubibaddeyo emabega nalinga soogera kati nga kijja kuba kizibu nnyo okubakakasa nti badde bitamubeera bwetyo nga mbadde sina kyenayita nga toripootinga just n'ogenda bugezi noga omuntu namukubiba toyina ogenda bakakasa kubanga babadde tebakuyinaako yadde ka idea oba yali akusoloopanga nako tocomplainingangako kati nenga wano wakumira pini sigenda gamba kampani nembeerawo nga just baana bebakimanyiko naye nga ntaddeyo details nembagamba mulaba nga nvudde online just mutekeeyo kasita mubadde nabyo okuva emabega munaabibawa Zay told me back details of company in Uganda. Yes, even my mom was like Manyala Kanda is okay. Baba genda kuto mukazi wako mera umpao mukatse ne muganda. Sigenda kuto kamuyombe. Right, they have my passport. That is what. Waka tuka mchumba boss wako chateka. Wako nona we bamuwera. Yes. Yaba kulina mu contract tegezo ino okumukolera ekyo emyaka wegigwa akakuwe passport yo yogo mukabina namba yuko bana yuko bata muganda sigenda kubaawo ekyo kyeganda ino kukkiriza mu gamba if something comes let it come and munda that's why abana bafiire kweli n'akwate kubona atoloka cause nali nsobola okutoloka wiyatu tewali agenda kunkwata tewali agenda kumanya wempise nga nsobola okumugera nga agenze kusala n'enfuluma nopaala naye nabyo wansi n'engamba nsigaze emyezi 4 gyali gikyawera gyali ndowooza nga 3 kuba nali malako gwakutaano ebyaliwo mu gwakusatu kyali tegikyawera nakuwera engamba kati nsigaze emyezi 4 olina wano nga sirina pasipooti yange nende ate banziguleko omusango oluusi bansanze wabweru kuba kati kampuni baba balina sooka bagibulire nti atolose ensonga ki gyatolokedde togirina kozi etajja kwogera nti badde njagala kumukwata n'atoloka bo bajjaga yatolose oluusi bakutekeko n'ogwokubbanka ogwalima bwaguwulira naye nga tobadde otaasa bulamu olina kati wano kufayitingira wano kaninde omukyala akomewo tulabe kozi alina kirimbu omwo nti teyamugamba luuti eyasooka osanga nino tagenda kumugamba omukyala akomawo omukyala yalinga nsasula salale yamalayo baba baziragenda naku nga 4 5 tebatera kumala omukyala ngadda fasitidde teyamuyita
Sike. Nenda kusala ndalo. Bayita weekend emu ne bayita salale wange baawera. Nsirika. So kati amala okumpa salale. Amuwa omukyala amala okusalinga bulungi ssente. Jukira nze nasente kange emyezi egy'ekyo. Kati nali nina okusindika ogwo omwezi gwennyini. Nzonna nga nzeera nga nziwa omukazi. Sindika. Mukisiibo babadde nga ntera okwongerwawo emitwalo 10 oba 15. Sente obeera nazo mu nnyumba omwo ng'ozituumye omwo tebasobola na bizijja. Waliyo be babba kati naye osama olaki sirina muntu n'omu yansumbuwa ku ssente zange zonna nga bwe nazifunanga nga nzisayininga ne nzeeterekera bwe ntuuka okwagala ozisereka nga nzireeta nga nzibawa kozi ze tebantwalanga ku bbanga. Myaka egyo ebiri sijja kukulima nti nina kye nali mbize ne ngula wabweru kola bagamba abaana bawundira biliyo wawunga bawaliyo abawunga nti sobola nga buli shaapu olwawuliriza okuba nga wawunga nga tomanyi stressed banneera abakulunzi nnyo n'alikirabye nga ndi ku airport wali e Uganda nti awo entowo zibazali kyatufuwako nga tukomera olabira nti obwongo tebukyagatta watuuka ku airport naye ndalinga banki ze intaneti yampambanga nnyo bange nabba wifi nga nakayendera kati ng'essimu yange ye muganda wange ne muzibba mpulira nga nabba wifi mubba muti obaza password yala nkuwa obukode ompaako ate nze atali boss nze atali baba ati ngenda zikyusa otubuulirako bano kubeeryo bangi abaagala okay there are some apps kati woyinza okubabbira obulungi there are some apps okusobola okusinsinga password nga otuuse ku machine wennyini waliwo ka QR code so you can put it there that ne kasinsinga that QR code kakuwa password if not eyinza okubeera ennyangu cause waliwo abaana be bazimba naye bw'oba oyagala ogibabbako cause waliyo be bawaako ne bakuggyako kati mu process nga bakuwadde QR code gikuba ekifaananyi simala babasinga banagitegeera cause abamu tebamanyi QR code gikubategeeza nga eri connected already ogenda nga omaze okuconnectingako nekulaga nti eri connected osoma n'ogikuba ekifaananyi then you download QR scanner that is a simple Weka scanning yes weka scanning kwa password yenyewe gwobalinda ne bakuggyako n'ojja n'okascanninga era n'okascanninga nga okyaliko kuba oba okyalina data ng'okyaliko password n'ogisavinga wali n'otwalira ne bakuggyako bamala okuggyako gwe n'ojja eno ne weeteekako wabula kati abamu awo bakolera ensobi ne babagwamu nti bagibba bw'oba ne mukama wo talina kuba na ssimu ogikozese ng'oliira bw'omala okunnyuka genda mu loomu yo teekamu password yo gikozese bw'omala weggyeko bw'otuuka kwagala okugibasaba twala essimu nga weggyeko bw'onaagitwala nga kwoli bagenda kumanya nti kwoli deletinga password yo ne bawagiwandiika wansi genda gibasabe bagikuwe bakuggyeko okomewo wezziiko kuba babeere bamativu nti tulina emboodooli kozize gambi tebaazimpaako era ntuuse kuvaayo mu kibazimpa naye ng'ojooga 24/7 naye nga weyinza n'okumala emyezi 3 nga sigibasabye oyinzayo okugibasaba era tolina nakingasa kozi olwedde bye njagala mba nabikola bakuwa akasente koko tebakasazeeko sente zange tebaazisala kati nfuluma bangende bweru okusikula ebintu babanza okukola kyo tusikula ebintu wabwe omusajja ngamba mpa emitwalo 3 nga mukoza gaaki omuku zino ze bakuwadde ssebo omukulu amaze yo okuzifulumya kati ayagala nze nziyise ebbali nga tayagadde mama amanye nti there is something which you are compensating kati awo nange wenakambwa ne mubuuza ayagala zaaki nti wanjiwa ebinyo ne mubuuza nabikuliwanga okwezeki nga bw'okimubuuziza yaba ngenda kuzza amanyo gange konze nagayiye ng'okoze eki nakusanze busanze awo nekkuba nekuliwa amanyo nali njagala plastic babawala sibayo bagali ga plastic manti tujukire aba batasobola kuzzaamu ate nze namula bagambye nabali dakiika 3 nga ndi mu ffumbiro simanyi bireetegereza kati aba alina kuzzaamu ga plastic kubanga gali tegasobola kuddayo nga muyimirira mu bweti jukira eri kiba kibbe twalina wabweru muwadde attention bulungi nimiridde kati ne mubuuza yakalaza wanjiwa ebinyo ng'okoze eki nga njagala susu kajjukira eyo ensala nze waya zaavaaka kasente kange ogenda kasala okasale ku ddiiro kuba namugamba oba oli nti sente zange ozagala let's go to the office wesayini nti sente zikuwadde era zange tezabinyo kati wano sizirina nangamba tebakuwadde omusala gye nomuganda ziwadde mukazi we nze sirinadde 10 nanvaako ntuuka
ekiseera ngenda okufuluma ennaku ezaasembayo kuba nali nina okufuluma bampa tiketi yange gwali gwakuna eyasooka mu 17 bwennyini bagikwewera nabasaba tiketi ne mbagamba mugoyi baramgoyi tubibanga so bonna baali aweya nti nzitayo bw'otabagamba nti I'm going to come back tebabikuwa ate nga omazeeko gundi ati waliyo sonda gino emyezi 3 yebasaba okuva ku kampani okufuna replacement kibeera mu contract oba olina obwongera emyezi era mugibawa 3 kati bo mu bwongo kibabeeramu nti oba babakuta olina obbongera emyezi egyo 3 sinakindo bayinza n'okuyisaamu kuba yabagano yadeka kyolina gyogenda bawaabira bajja kukaza tunafuna ssente bagisasulira egyo gy'oyongeramu ng'osigala osasulwa nomali nga bulijjo tewali agenda kutema musaala gwo basi mulimu abatayagala kusasula era nga naffe okulaba e Uganda nti waliwo gojja okusanga gambe njagala omukozi naye nga zirina zagenda muwa nabo basobola okubeerayo bateba bakusasula bulungi ng'otonayagala kuloddako bayo kyalina ebizibu byoyusiiti nokola bulungi okujjako gwe saadivaizi nga yonabadde abonaabona kozi omwala gumulaba edduka omwala bwasobola okulya emmere mu nnyumba n'akugamba ku musaala gwo kubaweereza ekintu kyegala tolina kibuli kumalaako na muwala gwe olina kubba bubbi byakulya bakugaye tugenda n'emize gy'obubbi obwo ne baba bakusasula you have to be a thief kale ng'ogenda kubba byakulya tebamanya ne baba bategedde bawakiridde ekyo kyonna kozi kugambye waliyo abamuga ne firiji ezibeeramu ebyokulya zibaako tolina ng'egisobola Ajax esinga enawuli ereka ebisumuluzo batambula nabyo kubanga oleeta ebyokulya abo ebiseera ebisinga byonna bibeera mu firiji ono omuvubuka gwotunyumirizaako yali awaka omukulu relationship yo naye yali etya like temwogerako eka temuyinza nakudda ne munyumya eyambuga nakundeeta ku airport nayo yambugira essaawa ze yambugira nga tetulina kuba ndaba nga abaali mu egi bracket yemu nga mulina ebintu ebibagatta teyewa bantu like me era teyaddako buddawo n'ayagala okupiica neyokuba kuntunuulira nantunula yalaavu yalinga bibiri I think osobola omuwa credit yalinawo omusajja yali mukulu ye yalina abazzukulu n'abazzukulu omwana we asembayo yali omwaka 2 mu gwekuganda yali ku university akawala ko mwali bakyalimuko ako kaba kakwetaaga because oba okayamba mu bintu nga ng'okwoleza ng'okola buli kimu okudda ku ssomero ate zino ensonga z'abawalawala ebyo nga tekakuuzira ate ensonga ez'abawala agenda kuganda tebasikakulya ani yagamba kino ekyanga kimala googera oba olisanga omuzungu ng'alina enfuli gamba kale ng'alina ng'alina enzigi z'abakyala wansi nkuwezange kwaba abawalabu tebalimanyina bakulira indoors bagenda bijjawo toyinza babangula eyo n'omugano kati bagenda kugamba omugamba biki omulagako n'omubuwa kati olaba this byewammwe nga nokwe balina ebyewa olaba omwana asobola okubeerawo wiiki nga tanaabye bino bye munaaza abaana mu mwana yina okunaaba teere omunaaza ngaani maama we kyakugambye okukola omwana omuwala abo bennyini abakulu boolaba asobola okuba wali ewiiki nga tanaabye tasenyezza bino byenjogera ndi mu kamera abaliyo bali tebawunya ate abuwawo kwajja ebinnyo buli kaseera omuwala gwe oluzuukuka nga woyo gwe nkugambye aba yero ye atuusa kukala kuba osafefe abamunyi osobola n'okuka omusolo ng'olaba gwa yero oba amazzi agakuvaamu ng'omukazi ng'olaba ga yero naye kati saasira bba bamunya saddeeyire emmere ne bw'aba talidde emmere ng'anywedde gawa bwatulaba eno sitole tugikoledde mu Uganda kyemmanyi oyagala kumanya byaggweerawa mu byonna assurance gye nsooka okuwa Gabi ali mu yu yakomawo oyagala kumanya ebyaddirira engeri gye yatuuka mu ggwanga lyattu Uganda ngenda kusaba atalina subscribing ateekako notification bell era ogenda kunzikiriza oba oyagala oba toyagala ebinaddirira tubirinde mu paati tugenda kusaba obasiibule mpozi ng'oyinaku oyisaawo naye sitole yaffe eri y'ekiyumba gikubbe full stop tujja gyongerako olungi mpozi ng'oyinako oyisaawo akatale genyiza okuyisaawo naddala ku bakadde amakukuma strong oba omanye ennaku ye yakutwala stay strong and focused oba ku mulamu the moment ukokolamu bwe bati
ogenda kutomera story sijja genda wala baaliyo abalaba social media munaffe Halima how she struggled to be back in Uganda. Kati so you have to stay in fact just focus tube no batwine ennaku soja kyetuuka n'obba twala eyiwe naye abaana tebamanya bw'otuuka eri ne bagamba tukuwaddeyo emitwalo 10 is nothing. You're going to lose your life just because of mitwalo 10. Ezaawa in Uganda ezeri kiba 10. Kimanyi yo n'abeetonda Uganda ng'akolera 10 n'okusingawo kati otunga otya gundi ebweru sente ate nga tegenda kuba yaddeire kubanga malaya asobola okufuna wali amuwe 10 omulala najja n'amuwa 5 nanyuka ne 15. Naye kati ate gogenda alinda mwezi bakuweeyo obwaddatu obw'omwezi naye nga weerabidde nti ate because these people mulimu bayibayo n'abalina sirimu nze naturalizing after ngeeza bamufuna batya so kenyini abaddugavu tuveeno naye bano abafuluma okugenda wabweru tokonyiga oli omwami alayika abanja kyogamba osobola olinyonyonyi ng'olina akawuka abagendera ku best visa tewabakebera ebigundi oba ogenze kusuubula okomewo mulimu abafuluma nga balina kati bwe tulaba abagagga togamba bebagagga bafuluma bonna bonna badduke eddagala balikabayo ekyo oba ogenda kati ate waliyo abawo kimanyi kino waliyo abaana balitambuza neeno negenda nga batwalayo abapize bano abantu abatambuza ebyamaguzi mu temumanyi bikibabira batambuza ekiba asobola okugitwala nga kozi kati amanyi eriri expensive okuliguza abadde batundatunde tebagaba abaana babakeberya ddala remember even these people kati kankwenza ekizambe mu kutambula kwange singa nali sigamba nti I miss my family kyenali ngenda okukola okimanyi nali ngenda kutwa stopping in Dubai I was just going to pass nyingire buyingizi kuzange bulire onatusobola wakakamyansizaamu ko mukwano gwange nali nja kuyita buyisi Dubai kisawe wetusitopingira okweyongerayo kuyingiza Uganda nteme butemi nyingire munda bwoba olina sirimu oba temaze omuyingiza tandika okugaba ennaku kati bw'ova eno ate waliyo n'abaana bebakwagana bebakwanira online kozi omusajja omuvubuka ayinza okukwana ng'ali Dubai n'akugamba bw'ovaamu awo zengenda kujja nkukinekola wandirindidde ennyonyi ey'okubiri ng'oli yakupasuddewo ennyonyi ey'okubiri gw'okuba okkebera tikati oba nazo naye kati wano omutuulira wano mu kulinda ey'okubiri tugeze oba mutuddemu essaawa nga 2 mukoledde nga yakutegudde dda yakuyisizaamu olwedda aba alina waasula ng'atuuka eyo mukoledde kusasula visa ng'oli munda kubanga mugenyi tebajja kumanya nti wazzenga mubinukamasejeri kati waba alina sirimu ogenda mukebera kiwanze we bazize n'owange gugenda kunkebera oba banyiiva ku kyeyo ndyoke kumbe nange nina ebyo byena tegudde mwana gwe weekuume na Uganda yakomyewo abaana emutigguka nnyo mukwano gwange producer Didi yabadde yakalangirira nti mukwano tukyakwagala the way I love my tobali nanakuga anyway ono nno butandika ebibuuzi tunabi either way no olaba you can olina kyosobola ogamba abaana bano ngenda kusaba okkirize olala odde twogeremu ngenda kusaba twongereyo emboozi eno gyagwera nawakyali watuuka mu ggwanga Uganda pozi ne challenges endala ziwasanga mu kiyumba kuba tubuliddeko emuyuka ya baba kwagala ebyaliri puzzle nkudi whatever so ogenda kudda so mumanya tulabye kuva twatandikidde mbadde omwana soda leero tubadde tiimu nnene aba abaddewo mpolampola ne mukwano gwaffe Julius Siza abaddewo ng'atuwa vibe ate nagambye stories ng'agala okumulaba bw'afaanana scrolling wansi stories twazitaddeyo osobola okumulaba n'otegeera nti eyo abadde asabuwaza naddala ensonga z'omuntu wa wansi so abagagga baffe bonna abakambuligi banemutwala abaana basome El Shaddai mutambuze ssente all over the world kusana aba Alpha media production balungi nnyo bifaananyi mikolo kwata ate ne surprise twatandise ozikola mukwano gyange bakadaama baleebwa olw'eggwanga nabagambye twalese program tusobola okuhostinga mu kiyumba mwoli n'onyumizaako mikwano gu challenge zoyitamu ez'enjawulo mpozi n'abadde ewuddi mubeekwate nina mikwano gyange abangamba bagala okuliniowalinga passports nga muli eyo bagenda kuyambako basobola okugoba ku visas zonna
buli kika kya visa visit simanyi student working zonna ez'ensi zonna so beekwate abo enamba yabwe y'essimu osobola bakubirako 070 782 erina ku WhatsApp mu akadama kujekwata osobola okugenda nabo osinzire ebweru gy'oli ne bagobera ku nteekateeka zo abaddewo di balungi nnyo beekwate balina emirimu egy'amaanyi nagambe kati ekiriwo mu abaagala okugenda e Dubai ne bwagadde tugenda bino ng'omanyimu okuwuga omusaala gwa miliyoni eza 2 kubeera ku swimming pools ezokola rescue missions omuntu akana kagudde mu mazzi ng'ogenda owuga okavubayo so egyo emirimu weegiri mwanguwe mugyekwate egyalubani abaana batandise okufuluma gye nali nanga so ninaatera okuggwawo mbadde omwana soda ne mukwano gwange Gabi Abenesi ne Julio Caesar mukama katonda omulungi abatukuumire tusisinkane mu store eddako. Export TV to the world.